vaksina yako ima atobu bwabwe buli bwe nagambe bwe bwatuukayo ku kibanda nabo ne buzingire mukira mu magulu gabo nga bosi bamaze omulabisa kati mbu bwadaki kulya kati mbu bwadda kabonera nakimanya bulira ti bwadda kabonera nakimanya gye balimbira ensi kati boyigendayo babuulire nti batman ate yabambye obagambye ebyobwerere ebyakoma obagambe ebyekiya ebyakoma bagambe ebyamasuuti byakoma kati tuli bagambe ebyamasuuti byakoma kati tuli mu bya struggle bagambe ebyebitiibwa byakoma kati tuli mu revolution gezeyo mubanda wa kabakowa emyaka 38 nga mwami Museveni akyewaŋŋamizza mu ntebe ey'eggwanga Uganda kaakati nno ogenda kuwulira ebigambo ebimutuuseeko oluvannyuma lw'okubeera ng'ono asiisidde n'abeera ng'eyagula Uganda mu ntebe ng'alemeddemu kyokka ng'ebyo bitadde ku mabbali ebya mwami Museveni laba ate ne mutabani we ebigambo bwe bimuddugalidde ng'alumbiddwa direct generali ono amulumbye generali amulumbye naga tetugenda kukkiriza muhoozi kubeera ng'otufuga ekyo situgenda kukikkiriza kitaawo atufuge naawe otufuge onooba oli awo ng'oleeta ne mutabani wo naye atufuge eno ensi si ya nsikirano kaakati nno ebigambo bimaze okubeera nga byaddugalira mwami Museveni ne mutabani we bombi kaakati nno bali mu katu olunaku olwaleero ebigambo ogenda kubeera ng'obifuna direct okuva no ku AKTV nange AK Master kakati gano n'amalala mangi nga kuleetedde osokubeere ng'ogafuna ogawulire otegeere ekyabadde mu ggwanga erya Bungereza President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ampuliriza kino kyakoze tekikolwangako yamenye likodi ebadde etebeerangawo ate era n'agyeteerawo ate era n'agyemenyera kubanga ono sho gye yakoze omuntu abadde asembayo kuwa ssente ntono abadde awemitwalo 665 egy'ensi Uganda wabula ng'ate abaasinze babadde mu miliyoni 2 ez'essente eza Uganda kubanga kakati nze nzikuwa nzitemyeteme wabula nga sinabakwera nga nkutwaleeyo naki ekivuddemu President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ono agudde mu bintu amaze okubeera nga mukwano gwange agwa mu bintu ebisava olwamaze sho bw'ati ogenda kubeera ng'obitegeera olunaku olwaleero tutambula n'omusajja Haji Miti ono nga musomi wa dduwa Kkungwe kale gwe alina ekizibu wenna nakugamba ne bwe oli weeru wa Uganda ennamba gy'olaba ku screen eno ye ya Haji Miti esembeyo 15 eri mu green ya AKTV management togikoonako bw'ogikoonako obeera obuzaabuziddwa eya Haji Miti ye yeri sembeyo 15 onajja kumalira ebizibu byo mukwano gwange ampuliriza kakati nno njaga ntwala butereevu direct mu katambi akasookedde ddala okawulire mwami Museveni ono bamuwooninze bamuweereza obubaka naye obubaka bamuwadde bubadde bukambwe nnyo oba oli awo njagala tuwekwatagane nze naawe mbukutwalemu tubulumbe ffembi babiri tubuwulirize nga bwe tubulaba oba oli awo ebigambo ebyogeddwa ampuliriza naawe onaakakasa nti ensi Uganda weetuuse omusajja abantu batuuse okubeera nga bamukoowa abantu bamukoowa dda naye kaakati alabika abeesibako bwesibi kaakati ne tukkiridde mu katambi akasose vidiyo sooka ogimpeera ekigalo buli munnayuganda yenna gy'ali asobola okubeera ng'agifunako akabenje ako mwakalabye bulungi omwami oyo eyafunye obuzibu obwo oba eyavudde mu bulamu bw'ensi eno yabadde ayina pulogulaamu ze nnyingi era ng'ayina enteekateeka ze naawe wennyininyini we yabadde ayimiridde nga tasuubirayo kintu kyonna kyonna kumuziyiza oba kumulemesa wa gy'alaga naye emmotoka gye yavudde nga bwe mwagirabye oyo driver eyabadde avuga emmotoka eyo yabadde asobola ogiwunzika nga tannatuuka ku muntu ono era n'agisuulaawo ekigo naye era yazze n'agiwetera wano n'esobola okuba omusajja oyo era n'afa teyabadde enteekateeka ye teyabadde enteekateeka ya driver no wabula eyo gye bayita enteekateeka ya Katonda kati n'omuntu ono eyajjanga omukulembeze kumbe mufuzi nakyemalira ng'era ye mu ky'okugyawo omuntu singa ye kiba kimuwa obulamu takiinaako buzibu mu ky'okutulugunya omunnayuganda nga ye kimuwa emirembe takiinaako buzibu mu ky'okuwamba abaana n'abateeka mu makomera olw'okuba ye ayagala okuba obulungi takiinaako buzibu eky'okukosa obulamu bw'omuntu omulala ye abe bulungi naye ekiseera kigenda kutuuka weewaawo akoze amagye ensi yonna agiwambye okuva ku nsonda paka ku nsonda ategeeza eggwanga lyaffe Uganda era alaba yatuuka yamalayo naye ekiseera kigenda kutuuka obukulembeze bwe bufootolwe nga bw'olaba emmotoka eyo
bwe yagwidde gineyo n'egifootola. Ekiseera kigenda kutuuka obufuzi bwe naye bunoonyezebwe nga tebukyalabika. Era mulyebuuza nti amagye gabadde nago amangi galiwa, emmundu ze yagula ennyingi ziriwa. Soka mbabuulireko kino, tugume, ekiseera kigenda tuuka. Kakati nayogera nti ensi buli lwebeerawo omukulembeze ne yeesiba mu buyinza n'abulemeramu generation zitandika okubeera nga zikyuka, ng'abaana bazaalibwa bapya baboono tebamumanyi era nga ne byakola tebabikkiririzaamu era nga tebabitegeera, wabula abo nga bawulira omuntu wa generation yaabwe kubanga yabeera asobola okubeera ng'amanya ebizibu byabwe era ng'ono yayinza okubeera ng'amanya solution. Kakati nno Mwami Museveni batandise okubeera nga bamulumba nga bamugeraageranya ku bintu ng'ebyo gwe nga bw'owulidde. Kyokka nga ne mutabani we njagala tugende direct mu katambi ak'okubiri akajjeno ono ng'avuddeyo n'asiba atasiba zikweya n'agamba nti Mwami Muhoozi oba Mwami Museveni ne bwe munaatuula mu kisenge ne mukubakuba obukodyo ne musalaasala amagezi ne mubeera nga mwegeyaamu nga mugamba nti Mwami Museveni agende ku ntebe oba tagendako, oba mutabani we Muhoozi yaba agenda ku ntebe oba tagendako. Bannayuganda bawulira olulimi lumu, olulimi lwe bawulira luli lumu kuva mu ntebe eyo kubeera nga bagikwasa munnayuganda omulala atava mu layini eyo eya Mwami Museveni, nga si mwana, nga si muzzukulu, nga si mukoddomi we, era nga si wa kika, si wa Luganda, si wa Lunyankole. Ku Mwami Museveni baagala omuntu atamwinaako yadde Olunyankole n'akamu n'akatono, ono yaba afuuka omukulembeze w'eggwanga Uganda. Ebigambo bino bivudde mu Jenerali Mulamba n'agamba nti kakati nno ono omusajja bwe tunaamukkiriza n'abeera ng'ateeka mutabani we mu ntebe, Uganda egenda kubeera nga eziikiddwa. Emabegako twamuwulira ng'agamba nti bwe mba mwagala okulaba ku musajja omukambwe omuzito ddala alinga Amini Kijambiya, kakati mukwate Muhoozi mumutuuze mu ntebe. Kakati wadde tukyali awo ebigambo ebiyitiŋŋana nga byogi nga biringa ebiso, kakati ate ne biddamu ne bifuluma ng'ebigambo bino si byange, byewulirireko era ebigambo bino otegeera ani abyogedde, naye nga kugambye Jenerali Mulamba ono takkiriziganya na Muhoozi. Because if you say so and so son will take over from the father, his son will also want to take over from his grandfather, then there will be Sultan. There will be Sultan number 1, Sultan number 2, and then Jeno Kahinda Otafiire ono yavudde mu mbeera era nga azze akyogera lunye n'agamba nti kaabe lubaale kaabe Katonda tagenda kukkiriza Jeno Muhoozi Kainerugaba kubeera nga akulembera ensi Uganda. Ono agamba Uganda tebugenda kufuuka bwa sultaani nti omwana kitaawe aveewo n'omwana addewo n'omuzzukulu addewo, nga Uganda eringa etazaalibwamu bantu balala bava mu layini ndala, bava mu bika birala, bava mu mawanga malala, wabula muntu omu ng'alinga yategeerera miliyoni esoba mu 50 kakati essaawa zino eziri mu Uganda. Wabula mukwano gwange mpuliriza, njagala nnyo okimaye nti mu politics buli kimu kisoboka. Nja kukomawo beere nga nkwanalayizingira ensonga lwaki Jeno Kahinda Otafiire civilian ono ebigambo bino byonna byayogera asobola okubeera nga abyogera, wabula njagala omanyi ne script zibeerayo mu politics ne bagamba nti gw'ojja kuzannya namba 11, gw'ojja kuzannya namba 10, gw'ojja kuzannya namba 9, gw'ojja kunzikiririzaamu, gw'olina okubeera ng'ompakanya bwakanya kubanga ffenna tetuyinza kubeera nga tutambulira ku peegi yemu. Kakati nno saagala olowooze nti ebigambo bino ebya Jeno Kahinda Otafiire civilian bye byenkomeredde. Bisobola okubeera nga mukwano gwange ne bibiri ku script ng'aliwo abiwandiika n'amugamba nti yogera bw'oti oba oyogere bw'oti. Kakati nno tubadde tukyali awo ampuliriza, njagala owulire poliisi y'ensi Uganda wano weetuuse. Twabagamba nti abasajja basula bubi, abasajja balya bubi, abasajja bali mu mbeera mbi, abasajja tebalina bwe beegeka luba, obuyumba bulinga toyireeti. Kakati ebigambo bimaze okubeera nga bizze nga poliisi ekkakanye ku bantu ba bulijjo netandika okubeera nga ebanyagulula va ku ky'okubba naye kiyita okunyagulula. Sooka obiwulire obyerabireko, nze nja kwongerayo bwongezi gwe gwange. Kano kanyumidde nnyo. Aba boda basuuza omunyago poliisi miliyoni 10+. Naye abasirikale abazijjaawo ozitwala ku poliisi ate nabo bakwatamu. Ayogerera poliisi Fred Enanga yagambye nti kyokka ate n'abali ku kawunta bennyini abasumula okubala ssente zino nabo bajjamu. Mulimu abapoliisi abali ku kawunta abaafuna ekinyegenyege ne balyoka babeera nga abaagala okubala ssente ezaali zaaleetebwa ne baziyuwa basobole okuzibala. Kale ate n'omu ne tukizuula nti mulimu obusiibufu bw'empisa obwaliwo obwaviirako ssente wakati w'obukadde 20 oba 3 okuba nti zaabula. Kati bagenze okubala final amount nga teziwera. Kakati poliisi bw'ebanga yo yennyini tesobola kutwala munyago gwefunye
bannansi gwe basuubuzizza omubbi nayo ng'etoolako ate weebanga yeegukimye. Tulina okusabira eggwanga. His Excellency President Museveni wano olina okumanyira nti waliwo tatambula bulungi. Bw'abanga akuuma law and order kale bano abaazireta beekuba ekikuba watali kamera nene ku kawunta ya poliisi ayogerera poliisi Fred enanga agamba nabo bakwatamu. Imagine betwogera mugatwogera naye abakolera gavumenti nabo bali bubi beetaaga okutunulibwamu kyovolanga buli kimu kikolebwa gadibengalye koza ngamba nti omunyago gubbibwa kokawunta ya poliisi eno gukuuma nga wano gye tuwangalira just omwana wa security just kirina asanga mulumo sente ezenkana akawumbi k'eggwanga n'azikwata n'azitwala ku reception naye ate omusirikale ye n'agulaga nti bw'aba asumula alina okutoolako naye atutta alina okutoolako. That's where we are going for God and my country. Kaakati nno ampuliriza njagala ombuulire singa abasajja bano aba poliisi be baasuuza omunyago guno oba be bagwa ku ssente zino bandiziripotinze ku poliisi wabula baakwatibwamu kafansonyi kubanga aba boda be baasuuza omunyago guno kaakati mu kugusuuza kwe kugukwasa poliisi nga poliisi tebalina bwe beegaana ssente zino kubanga waali waazi bakwasizza ng'ajja kubeera nga omujulizi in case nga babatwaliddwa mu kkooti. Kati njagala oli ebigambo aba poliisi buli bakwata ku bantu ebiseera ebisinga ne bakwata ng'olina ssente mu nsawo bangi batuuka okubeera nga bava mu poliisi oba nga bava mu kkomera ng'ebintu bye baggyibwako ku kawunta bwe mba mwalimu ssente zino nga zaabula dda era nga neeyazirya n'amagumba yagafuluma dda. Si gwe gusoose wabula poliisi zonna eza Uganda guno omuze bagulina ampuliriza wagenda olina essimu 2 oluusi n'osangawo essimu emu ng'essimu endala tebangawo oluusi n'otwala essimu yo ne bakuggyako essimu yo ng'eriko akasente ogenda okugijjayo ng'oluusi n'akasente tekaliiko. Kakati bino byonna biri mu nsi Uganda biri mu ggwanga Uganda ampuliriza mw'owangalya ne mutabani wo n'omwana wo n'omuzzukulu. Kakati bano bawulidde era bebamu be babbye bannayuganda kyokka nga tuzze tukiraba nti era n'abantu abazze nga battibwa oba oliawo enkya n'eggulo ne tulya nti oli yakubiddwa amasasi oli yattiddwa mu bukambwe ebiseera ebimu bagenda okunoonyereza nga baga nti emmundu eno y'ofiisa gundi ya poliisi station ku gundi kwakola ofiisa ono namba gundi tuze tubalaba n'emisana tteke abakuba abantu amasasi ne batuuka n'okubeera nga babatta mwalaba omupoliisi yakuba omuyindi amasasi agamutya mu kibuga Kampala ng'ono emmundu gyakozesa ate ya gavumenti. Kakati mukwano gwange ampuliza bano balina okubeera nga bakuuma abantu n'ebintu byabwe kyokka kakati be banyagulla be batta be babba ate bannayuganda. Sigenda kubeera nga nsuka wano wabula njagala okimanye nti Haji Miti musomi weddwa eka gotambula naye buli kaseera ono yateramu amafuta era bw'obanga olina ekizibu kyonna ampuliriza gende wa Haji Miti nagamba ennamba gy'olaba ku screen ye ya Haji Miti esembeyo 15 eya green ya Active Management ogikoonako bw'oba olina ky'obuuza ky'oteesa kyo wabula tujja kubeera nga mukwano gwange management ekuddamu. Ssaabasajja Kabaka Wangale I sign out for now akumata 10 mpeera bye bye. Haji Miti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkosa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula wakabaani nenkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga sula mu kyoto kino nenkusombera edduwa nenkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalimu okufuna okuweebwa Haji Miti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Haji Miti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne muwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemeddwa okufuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 075288715